Ebifaananyi bitusembeyo okufuna okuva ku nsalo y'e Malaba biraga nti oluseregende lw'emmotoka ez'ettika ebyamaguzi si lwakuggwaawo kati. Kino kyavuddeko n'abagwa b'emmotoka zino okwekalakaasa olunaku olw'eggulo nga bawakanya eky'okubakandaaliriza nga bwe balinda ebiva mu kukeberebwa ekirwadde ekya COVID-19. Tulina okwemulugunya okwavudde mu bitundu eby'enjawulo nti abantu abamaaninga stopovers ezo babadde babaleega ssente $30 buli lunaku, ekintu ekikyamu ekyaviiriddeko okwekalakaasa okw'abadriver bano ne bawabula nti emmotoka okusula mu kifo ekiro bano bannannyini loole balina kuggyibwako $20. Okusinziira ku b'ekibiina ekigatta abagwa b'emmotoka zino e Kenya, oluseregende lw'emmotoka zino kati luweza kilomita nga 66 wabula nga lwo lwandyeyongera olw'embeera eri ku nsalo. Mu kusiigira ekifaananyi ku nguudo za wano, jjaamu emmotoka zino abaava e Kampala okutuuka ng'Emityana n'okuyisaawo katono. Wabula tukitegeddeko ng'abakulu okuva ku sayidi ya Uganda ne Kenya bwe basisinkanyemu olunaku olwaleero okwongera okunogera ekizibu kino eddagala. Ku lukomo lw'essimu, akulira abagwa b'emmotoka ez'ettika ebyamaguzi ezivuga engendo empanvu e Kenya, Elijah Nyaga, atugambye nti Pulezidenti Museveni ye yekka gwe basuubiramu obubaka obw'essuubi ku mbeera eriwo. Still emphasizing that Baba, His Excellency, the President of Uganda, Yoweri Museveni, to just speak a message of love to Kenyan truck drivers, just to show them love, because his message was interpreted in a wrong way. So the drivers are still insisting that he speaks a message of love to Kenyan truck drivers, and I think that will be sorted. Wano ku butaka abakakiiko kabagwa b'emmotoka zino akalwanyisa ekirwadde kino ka COVID-19 Truck Drivers Task Force kati baagala baweebwa olukusa okwogera n'abagoba bano wamu n'abantu be bakolagana nabo nti kubanga be basinga okubategeera. N'abatunda mmira nabo twagala obbatuukamu babenga nabo balina message eri omuvuzi w'emmotoka eno lukulana. Twagala okutuuka ku bannaffe oba ku bannyinaffe ababeera ku makubo abo nga bakolagana n'abamu ku badriver bavuga emmotoka zino. Wano n'enkolagana neno tegenda mu mbeera ya mukyala na musajja yekka. Wabula abantu bano abamenyinaffe bano ababeera ku makubo balina oluusi enkolagana endala. Byron Kinene nga ye mwogezi w'akakiiko kano ng'era yakulira ekibiina ekitaba abagwa abaloole mu ggwanga era ategeezezza ng'ebifo baddereeva bano we balina okuyimirirako bwe bisaana okwongerwamu ebikozesebwa nga batali ekyo abamu ku baddereeva bandyebbirira okubyetuusaako ekyongera okuteeka obulamu bw'abalala mu katyabaga. Truck driver bw'ayimirira mu kifo nga talaba atunda kamere enjala anaateesa naye atya nti wano tewali woteeri enjala tonnuma. Bw'aba ayagala okugula ka airtime ak'olukumi kayinza okuleetera community ebizibu singa driver oyo abeera ali positive okugenda okugula ka airtime ak'olukumi n'awaayo ssente ne bamuwa ka airtime. Abantu bayinteractinze nabo n'okubakwasa ssente bayinza okuvaako ekizibu. Ku baddereeva 21 abaabula oluvannyuma lw'okukeberebwa nga balina ekirwadde kya COVID-19, Kinene ategeezezza nga bwe bakolagana ne Minisitule by'ebulamu okubanoonya era nga bamu baatwaliddwa dda malwaliro. Ono era annyonnyodde lwaki abamu kikyali kizibu okubafuna. Badrivers nno bano tebaabula mu bugenderevu. Abamu ebbanga lye baamala ku booda essimu zaabwe zaavaako omuliro. Abakulembeze b'abagwa b'emmotoka zino era baagala Minisitule by'ebulamu eyongere ku ndabirira y'abannaabwe abatwalibwa amalwaliro nga bazuuliddwamu ekirwadde kya COVID-19 okwewala abamu okwekweka nga tebaagala kugendayo olw'embeera embi eriyo. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.